Soka kwa bena ino degree ya kubiri eyasooka yali amawulire nenda batino kwongerako nalowooza ekyokwongerako namagamba tukoze masters mu mawulire naye amawulire gonna wali kyesikoze nze omu bannamawulire awandiise bannamawulire akoze ku radio successfully ate nembeera ne mu TV successfully so nenda bangamba mazeeyo nakola ngamba kati osemuka okuba ensi yaffe ya business kanengera nesoma ate ebya business bayita business administration era nga etyo degree yange yenkoze nakulwaliro obadde ogenda ddi mu kirasi kintawanyiza we balinye ekibuuzo ekyo teri kintu kintawanyiza because newa online because of course Victoria University encouraging ekyo kyokusoma nti oli online naye era still kintawanyiza nnyo nga ne ku online enyini oluusi etawanya olina okuteteekanya kino olina okujjukira kino olina emirimu ate giri management nga naye byonna olina okubalansinga ssaawa 5 nekitandikiko saa 7 olina ogibeeramu ate tesibadde nnyo online because nakyemanyiza nga ne mu lectures kange ndi ngagenda ku lectures nyini nga siri online so kintawanyiza nnyo naddala research nefind andanatyama ekyamazima ebyenfuzi tugenda bita tubirimu nnyo era njagala n'ensi ekimanye naye soma ffe tubadde twasoma nga wegambyeko nti nali nasoma dda amawulire kati njagala gattako ku birala byensuubira nabyensobola okubimanya era ngenda kweyongerayo tesikomye wano era nkyagenda mu maaso sikitegeeza nti byabufuzi eriyo ofcourse bannabyabufuzi bonga munaye bakukakuka neffe tukakasiza namwe nemujja nemukonfamingira n'ekikobe kisana nekyo suubira nti ebyobufuzi webiri naye tunyweza bunyweza olwekyo tetubadde nakyo se abayimbi balina ekizibu most of them tebasomye and that's a problem nti yalowooza katonda bwamuyamba n'afuna enyima nga 2 ne bamumanya n'agenda mu Dubai alowooza atuuse no nabo balina okuddayo ate baddeyo for example Kenzo is studying owekitima Katikkiro just Peter Mayiga akyogerako ow'amaanyi tewetaaga kweyambula nammwe abakwata videos zino abayiba bloggers and all that tewetaaga kuwemulira ku video y'abantu kola ekintu nga kirungi ensi ejja kikola ki kati gwe bweyambula then what era binawulidde ensoma beyambula bakola oyimba bubi yinokufane tolina wekubye ebisiraani shaitwanize kubanga weyambudde kati bwolowooza tiife tunalaba ennyimba zo netujja kwafe balina mu kusente abakujja tusa kujja nga mujja agenda muyembera nga mubaala ne bbiya naye bweyakola otekka ekivulu fe abalinamu ku ttooke tujje tukulabe olina okukola ennyo nga tukola bintu bya kibogasi banne tukweyambula era nkikumirira nnyo ebintu ebisibi okweyambula omuntu okwogera ebitatuukiridde tekiyamba naddala ne bannaffe aba bloggers abawumula nadda kuno nayogera ebigambo ebinene olina akusimaani nayonabo omusajja awo ngasimaannaye so naye nga kibi era nsaba bannayuganda abantu bonna abeeyambula nga bayimbi temubasupporting don't support them